guno gubasaza mukabu nkugambye guno gwakutta ab'ennugu kubanga mukambwe eddala wuno Rema n'amakula bw'abuulidde amuza ng'omukwano we gubata era nga sisitimu ebadde etambula Rema yasobodde okuba nti alabikira mu katambi nga bamukutte nga bebe ng'omukulu agamba nti yogayoga mama owebale kuba nti obituukako anti anytime from now tusuubira mwana sisitimu yagenze maaso n'okuba nti ekyuka Rema omukwano gwalina wallahi bilahi ennaku zino gwakumusuza mu kabo oyinza okulowooza nti oba oliawo yali tafunanga mukwano gujjudde ku llo olunaku lwaleero Rema n'amakulu agenze maaso n'okuba nti abikola era nga ngenda gamba nti respect yes mama Rema n'amakula webale kuba nti obikola ebintu nga birina okuba nti bitambula kino nno kigenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo kinuguna abateesi gwe laba omwana bwakutte mwana munne gwe sooka otunulire omwana engeri gy'abibitamu munne gwe sooka olabe sisitimu bwetambula oyinza okulowooza bano bali ku maazi oyinza okulowooza basula ku mwezi oyinza okulowooza nti oba oliawo zino malayika ebbiri zaali zeebulako ne zeenoonya ne zeefuna kati zigenda mu maaso n'okuba nti ziraga devo nti wali ozanyisa omwana wa Katonda katiraba bwe yafuna malayika emusaanira emususute emukwata n'awulira nti atuuse malayika yaliwa malayika oba oliawo yewamuza ate nga malayika ye Rema n'amakula nkugambye guno omukwano gwetaaga kulaga ku TV nga buli walabanga Babi ne Bobby ebiseera biri ebya ghetto ghetto search nebisigadde obwebityo ghetto life bwe bagendaga mu maaso n'okuba nti bakola amapenzi ku TV guno omukwano oyinza okulowooza Kanye West ne Kim Kardashian bekutteko era nga sisitimu oba oliawo egenda mu maaso n'okuba nti etabuka sisitimu eno togiyita mmere yakulya kubanga buli kimu kiri talatibo ddala tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number one rich boy Maxud Junior webale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna webale kuba nti osubscribinga n'okuba nti osigalawo n'ogamba nti n'okutambula n'ono gayi wange asobola okuba nti abintuusaako yes system egenda maaso n'okuba nti erabikira mpola mpola wulukuda style nga bw'olaba nti ebiseera ebisinga ebintu bigenda maaso n'okuba nti bitambula bukwaku ddala guno omukwano nze sigulabangako in this generation kubanga guno tebakoma ku tijja wabula gweyongera okukula buli lunaku ng'abaali bagamba nti to end in tears final they'll say bino ebintu byakulemerawo mpola mpola jukira baba wa emyezi kati tuli mu myaka ebiri ate nga emyaka ebiri kyandaga nti kigenda maaso n'okuba nti kisoba jukira byonna byabyogeranga nga bagamba nti oba oliawo famire ya Sebunya egenda mu maaso n'okuba nti eteeka ku Rema n'amakulu akazito ng'emugamba nga totuwa mwana Rema n'amuza n'abagamba nti nedda maama nedda basebo nedda bannyabo temwaliyo nga twekwana omukwano oba oliawo abantu abasinga baali balowooza tugenda kuba nti gusala kkubo kati nno Rema wekuba kuloga yalekamu amuza kasala kkubo ate nga ne amuza wekuba nga yaloga yaleka Rema n'amakula akasalamu ekkubo nkubuulidde omukwano guno gwa tabu ddala olunaku lwaleero tusobodde okuba nti tulaba akatambi ka mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema n'amakula ng'agenda mu maaso n'okuba nti anyweza okunywegera n'okuba nti afiiringa kwegatta n'okukiisinga n'okulaga nti ebirowoozo byonna byalina omusajja ono yagenda maaso n'okuba nti abimalako era nga guno omukwano gwa tabu ddala sisitimu yagenze mu maaso n'okuba nti ekyuka nkubuulidde olunaku lwaleero kano akatambi kabadde mu black and white kano akatambi kalaga ebintu ebya ddala kalaga nti tuli baddugavu twatondera kuba nti twagalana Black Lives Matter so akatambi kano basazeho kuba nti bakakwata mu kintu mu kala ya black ddala system egenda maaso n'okuba nti ekyuka abantu bagatandika okugamba nti Rema nga teyabikola ne Kenzo Rema ajjukira yaliko ku stage emu ne Kenzo n'akuba amazina omusajja yamutunuulira n'amuviira ekintu ekyalaga disappointment nekyalaga obunafu n'okuba nti oba oliawo ebintu byali tebitambula bulungi eyo shali ya Freedom City ngaawo bakiraga nti oba oliawo Rema n'amakulu yatandika yagenda dda mu maaso n'okuba nti anoba Kenzo system agenda maaso n'okuba nti agivaamu mpolampola ne Rema n'atandika okuba nti anoonya omwana waddala nze kubuulira bw'ofunanga omuntu akagala mulogera mu maaso n'okuba nti omuwa time kubanga ekyo kintu kikulu ddala bw'otunuulira Rema n'amakula ekintu kye yali amisinga mu Kenzo yali time ye nekeya entonotono n'okuba nti oba oliawo agenda maaso n'okuba nti akyusa system n'okuba nti ebintu abikyusa bisobola okuba nti bitandinga ku left nga bisobola okuba nti bitandinga left ejje ku right
era nga kino kyagenda mu maaso n'okuba nti kiba system de wetwogerera system egenda maaso n'okuba nti ekyuka era nga muwalo ono Rema agenze mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo ddala bw'otunuulira omukwano nkogambye gugenda maaso n'okuba nti gukula era nga Rema oba oliawo ebintu bimutambulira bulungi. Jjukira akatambi kano ekafulumira nga waliyo n'amawulire agatambula nti Rema Namakula wetwogerera ali lubuto lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Musa Ssebunya era ng'ekyo oba oliawo kyagenze mu maaso n'okuba nti kyongera omukwano meno system era nga ebintu bingi byagenze mu maaso n'okuba nti bikyuka. Nkubuulira mu lo system egenda mu maaso n'okuba nti ekyuka era ng'omukwano guno gubasaza mu kabu ddala. Omwana bamusuubira buli kimu kitambula bulungi. Rema afuna keyesinga ne Musa afuna keyesinga. Abadde basuubira nti oba oliawo ebintu byakugaana walayi mujja kunona kuvuba mpita ntambi Jimso.